Kiga embera y'Ebigezo tulabate yo. Bole bazanye baba n'ebintuntu. Bajide ku drip, bajide ku chupa, bazene n'obuchupa. Oh, very smart. Oh. Gena maso tulire embera nga weri. Ane yanziza nyo mwami Charles James Senkubugende Jennifer Fulufiga n'omulabi waffe owa TV naddala yekumidde ku program Omusunsuzi olunaku olwaleero ebibuuzo ebya senior 4 ebitandika era wano ndi ku poliisi ey'Emukono nga tutunulira nti essaawa zino ziri eddakiika 46 kayita ssaawa emu naye nga abasomesa olwedde n'abamu ku bavunaanyizibwa okuma ebibuuzo baatuuse dda wano naye nga tebanaba kufuna bigezo wano we tukuŋŋaanidde abali mu municipal oba abali mu Mukono Central Division we bafunira ebibuuzo ate ekisoga waliyo nayo center ne Goma so tusuubira nti wezinabeera ssaawa nga 2 osanga abasomesa abajja kuba bafunye ebibuuzo byabwe ndina omu ku basomesa omu abazze okulonda bwana ebibuuzo agenda kutubuulira bo beteeseteese batya ng'abasomesa ng'olunaku olera abaana ba senior 4 batandika ebigezo amukulu Deo Mutebi oli butereevu ku Salt TV ku programu Omusunsuzi tubuuzeeko tubuulire mweteeseteese mutya nga mu abasomesa gwe wenna agyekuumiddeko Salt TV kulamusizaako mu linnya eddungi erya Yesu Kristo erinnya n'eddoboozi yenze Mutebi Deo nga ndi musomesa ku Mukono Vine kinajjukirwa nti guno omwaka gwe tulimu ebibuuzo tugenda okukola ebibuuzo bya new curriculum gye tuyita competence based twetegese bulungi machazi tuli mu kintu kipya abaana baffe ba pioneers bali mu kintu kipya naye tugezezzaako balambika obulungi nga tusinziira ku ntegeka NCDC ze yateekawo ne UNEB so tuli bakakafu nti abaana baffe bajja performinga bulungi nga Katonda ye mubeezi musuubira nti abaana ebibagenda okukola mukakasa nti mubasomeseza bulungi naddala curriculum empya yaffe Mukono Vine tugezezzaako tusomesa abaana baffe makyaza ekintu kipya naye tugezezzaako okugoberera amateeka ga National Curriculum Development Center ne UNEB enteeka ze yateekawo kikyeyagala yengeri tugezezzaamu okulambikamu abaana baffe nga tubasomesa nga twesigama ku principles zennyini eza UNEB n'eza National Curriculum Development Center tutunulira ssaawa zigenda kuwera 2 naye tutunulira nti kukyaliko amakufulu wano we mugenda okufunira ebibuuzo munaasobola okukimpinga time ya obudde tujja bukuuma ffe wali waffe ensuuba esiwala ate n'ekirala nga bwemanyi mu Mukono tulina centers nyingi amasomero agasinga gafunira wano tegava wala nnyo so buli wamu waliwo center bafunira ebibuuzo naye kati ngaffe aba wano mu Mukono Central Division n'emirirwano tuli bagumu nti ebibuuzo tujja bitandika mu budde kuba atera twetegese bulungi bwete embeera bweri naye mwami Senkubugwe n'olabye Salt TV okwabukanako embeera bwe tubadde wantu bate tusanga nnyo obwezigoolo mu kujja okukavalinga ebibuuzo wano nga babifuna ku poliisi n'era tufunyemu okuziyizibwa twali bali twagenze dda abamu ate ku bamilitale abaleeteddwa wano n'abatwala poliisi ey'Emukono nga bagaba bannamawulire okugezaako okukwata kyekigenda mu maaso tetumanyi mbeera ki naye tugenda kubeerawo okulaba embeera yonna nga bw'eneebeera kankomewo mu studio